to our auntie here. Ashaka gushyikiriza ababyeyi bamureze iyi nkunga cyangwa se This man is from the Ugandan community and they loved Gogo so much. Nabo mu muryango w'Abagande babahaye iyi nkunga kugira ngo kubera ko babereke yuko bakundaga Gogo cyane. Thank you so much for raising a superstar. Narakoze cyane. Every day I need the blood of Jesus because he is good. Because he Ramagana, come on. Every day I need the blood of Jesus. Thank you so much. Rest in peace, Gogo. Reka Gogo aruhukire mu mahoro. Yes, ashimwe. Praise be to Jesus. Muraho. Hello everybody. Kandi mukomere. Be strong. Mukanya nkaka kuvuga kuri Gogo ntabwo byoroshye. It's a little difficult to talk about Gogo at this moment. His name is Bikorimana Emmanuel. Social media. Who is known by name BKMYS on social media. Gogo kuri nge ni mushiki wanje. Gogo is a sister to me. Ni umwana wanje. My daughter. Ni ibyishimo. My joy. Nahuye na Gogo kubera misiyo y'Imana. I met Gogo for God's mission. Njye namaze gusobanukirwa ko umugambi w'Imana naremewe abandi bantu. I have already understood that by the plan of God I was created for people. Mu buzima busanzwe njyewe mfashe impano z'abantu kandi ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose apfa kuba afite impano n'umuhamagaro wo gukorera Imana. I usually help people with developing people's talents. I have helped so many people about music because have been called upon this by God. By the time I met Gogo, I was really happy. God always calls me upon helping people about two things. Like Gogo. The first thing that God sent me to help Gogo with was to inform people that there is no far away that people can take people from and make them reach somewhere. Niyo twaganiraga kuri televiziyo bamaze ngo ni ikihe kintu gikomeye umva Imana gukoreye akambwira ngo ndashima Imana ko nta hantu kuri takura umuntu nta nahandi tamugeza. I liked it the way she accepted and understood this because those Ugandans, let me tell you what they did and you didn't do here in Rwanda. Although the time doesn't allow, let me say so. No artist, Rwandan artist I have ever seen who invited us to come and contribute when we were in Kampala in Uganda. Only willingly the Ugandan people and their fans and have fun. I don't know if the Rwandan artists have contributed on this but let me say this on the media cameras. Please, artists, Rwandan artists, please contribute and support families, Gogo's family. And whosoever is able to, please support Gogo's family. In addition to this, we appreciate for whatever the management, Gogo's management has done. Bino bye bibuzabuza ku nfa ya Gogo anti mwagala nnyo amawulire na bino mubigamba abantu bw'aba teyafiiridde wa musawo muganda mutuwe yakafaananyi ng'omwana oyo ku njagala gye mwagala mu kamera mutuwe yakafaananyi nga muli mu ddwaliro naye okubika kwammwe kwe kutandika okusolooza omuntu yakafa essaawa emu ku ssaawa emu n'eddakiika 5 ne mutandika okubanjeza postmortem eddwaliro tenennavaayo gamba nti omulambo guno tugukutte bagaanye okutusasula. Mwene mulagirawo intention za mwenti za kusolooza sente ze mwabadde musolooza ani yazibasabye kambabuuze ani yabuukinza omuwala oyo okuva e Rwanda okujja wano yabadde azze kukola ki ekyokusatu nakyo mukyanukule omuwala ono abadde ayimba nnyimba za kyaki buli wajja kuno abadde ajja ne kwaya twamulabako nga bamutegese kwaya namba bonna baatambula nabo baliriddawo okuleka abo abaliga bennalabye
ababadde mbaba mukubire engalo kuyimba ennyumba za Katonda omuntu abadde ajja ne kwaya namba mu Uganda bantu mwe mutugende siro kunjagala gye mwagala mu kamera mutulage ekifaananyi omwalo oyo ng'ali mu ddwaliro bannange temutujjamize mwabagala emirambo gye mutamanyi okusinga abaana be muzadde mu bakazi temutujjamize mwandi tukutte siro muziiko omuntu wamwe ekyo kiyite ne gavumenti ya Rwanda bw'eba enoonyereza ku bantu baayo waliwo abajja okusibwa nze mbabuulira kubanga mbabuuze ani yabuukinze omuwalo oyo atannavaayo kwogera tulaba kuno ba impersonator abagufudde omulimu ogusabiriza ku buli mulambo be bavaayo ani yabadde amubuukinze yabadde azze kukola ki mu Uganda era bw'aba teyafiiridde wa musawo muganda mutubuulire yabadde mu ddwaliro ki ekyokubiri mutuweeyo akafaananyi nga bwe mwagale kamera okufa obufi lwaki temulinayo kafaananyi ng'ali mu ddwaliro ani Bruno n'abalala naye waliwo maneja we abadde amusuubula yamufuula business yamufuula project waliwo ekintu ekiri mu nsi abantu abazaalibwa n'obulema oba tebategeera bulungi tebawulira bulungi balina engeri abantu gye babafuula mu business okumukwata vidiyo oba anywedde omwenge atamidde oba biki n'otandika okumuteeka ku gundi ng'oyagala content abalala nga mubasuubula mwabafuula kyabulambuzi nga bw'olaba abantu bagenda bwindi kulaba chimpanze n'ebirala kati noono abadde yazaalibwa n'obulwadde bwe olaba abadde takula alinga mukadde oba takuze myaka 3 mu meka mulabe gyali naye bambe ku magezi ge gabadde ategeera abadde mulokole nga badde mugeza bino goodbye simanyi the blood of Jesus ayina engeri gy'abadde abyogera kati ng'ebyo bibasanyusa bamumusuubula mubadde bamukozesa nnyo alina obulwadde abadde agwa wansi oba nsimbo oba ki omulinyankole tubiyita okugwa ensimbo abira n'agwa ensimbo so nga yekuba wansi n'abimba ejjovu kati abadde tawumula simanyi oba babadde bamutwala ne ba doctors na biki naye nga target ya manager ye si kumulumizibwa oba kumuyamba ye abadde amusuubula kubanga n'oyo abadde tetegeerera kutegeera nti alina ssente meka afunye meka bamusasudde meka oyo manager ng'akwata ng'atawumula buli concert buli wantu ona ng'amutwalayo badde yakava wano wuyo tanatuuka Rwanda kuwumula bamukomezaawo gundi kwa Pastor Bugembe simanya abadde avaayo agenda kukola advertisement ya company sikiganye naye ebintu byemukola banange mu nsi yonna naye katondoloza abalaba ati omuntu tolabye bulamu bwe gw'olaba sente zo olaba bugaga bwo nabadde mpuliza mawulire gundi aba social media bana be Rwanda biki bamu byabanyiziza abantu byabanyize nnyo